President Museveni asasudde twasaba studios zino zikuyamba abantu kukola so se kuwumula mpumula biti naawe nina okuwumula nga abantu tusitwa generation empya ne wano mu kibuga teeka studio nga kati tugenda kusubasuza abava ewala. Alright, Dias, just go subscribe on our YouTube channel, Bajita The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Enyumba gyentunuddemu gye mulaba gye basize kalanja akalungi gano maka gagenda kuba ga abayimbi ate abayimbi abatandika abayimbi abaagala okuba nti no balina love ya music naye nga tebalina wawe batandikira wano bagiyita PIMS oba giyite Presidential Initiative for Music Skilling. Kati wekiba kitegeeza nti nno presidential bw'okiwulira mukitegeeza nti nno biba bivudde mu office ya president okulaba nti ngaddi z'abayimbi naddala bano baseesobola. Ekkololo twawulirako omuyimbi Chameleone ng'agamba ayagala kuwumula music naye ayagala studio. Okitegeera ye asaba eyiye mwagenda owummulira. Kati eno y'abaana abatandika obutandise. Tulinawo ebyuma bye tulabyeko basooka okujja ne bakutendekamu eddoboozi vocals for training after n'olyoka okola ki otandika okuyimba n'olyoka oyingira studio gye tugenda okubalambuza bino ebyuma byolaba byonna weebiti byammwe kukolerako practice training. Oze oli amateur oyina eddoboozi tomanyi ddikozesa, oze oli amateur tomanyi kuperforminga, oze oli amateur eddoboozi lyalemerayo wali suula mu nnyanja wano w'otandikira. Ebyuma bino byonna byolaba weebiti ku bwereere bya maama Wabbina kyentegeeza ku bunyo bwereere n'okola ki ne bakutraininga then n'olyoka ogenda mu studio emabegako tubaddewo konti no simanyi studio ya gavumenti osasula mudda mutwalo kiwaya no this time round we baguddewo amaka amapya bakugambye nedda mulimu abantu abalina amaloboozi fena we twogera ku Samu Mananka oba Samu Mugagga mwena mumanyi mu byuma kabaka wano wagenda okutraininga we twogera ku Sophie Nantongo mumumanyi mu kuyimba oyo takyebuuzibwako bwe twogera ku Dr. T okitegeera naye tumumanyi tomwebuuzaako mu bya music ojja buzi n'otula n'okkalira kati wano basooka okuyisaamu bino ebyuma nti obiraba mu bungi bwabyo nti musobola okugendako abayimbi abasukka 10 nga muli mukola practice so tebali limited nti bagenda kola ki tugenda kuba tubalambuza tugenda kwogerako ko n'abantu abamu ab'enjawulo abali wano abagenda okuba nga bakwasaganya ebintu ndabyeko omukubi w'ebivuga wano Samu Mananka ndoze erinnya lye mumanye ennyo Samu wuuno eno ye nnyumba ebamala bulungi nnyo wotunuli guli omulyango ogubalema soko balaga omulyango guli we mulema okujja mu guli nga muyita mu guno okitegedde ate teri kudduka nti music otawedde bakutereddewo obukwata ku madinisa mumanyi otoloka nga mukuba endongo Samu Mananka gyebaleko oli bulungi naye ng'olikiriya bade siri bubi jakenga tosmenje nzirese naye Kasamu ne mu socks amina edda abadugama abayimbi abatambuliranga mu gundi mu socks ezo bikimu mubabanga n'obugere bw'embuzi wabiwulyako akagbo muyimbi alina akagere k'embuzi agaki ekimujambaza closed socks buli kaseera alina obugere bw'embuzi ekigambo kyoyogedde nakiwulyako naye muyimbi mbadde simumanyi abuyina bagamba taliyo bali batutiisatiisa nga fena tujja okimanyi tino buli kivulu kyagendanga mu kyajjuliza nga bagala balaba obugere bw'embuzi era ne kati asobola teri muyimbi agwa asobola yes naye nga ye kati takikkiriza yabomba kigambo kubomba okimanyi bamuyitani yaliyo ne yali mu revival band livudde mu si Hajati yali erinnya linvudde mu mutwe enabbi omukazi Magi Kaima era asobola okumonda yabomba yalagawa yayitamu ali bweru kasita talina musango alina goza yayomba bya mirembe obugere bw'embuzi asoba obugere bw'embuzi naye mukama ajja muyamba biggo yali alokose ng'ekimu ekyekumi bakikwatamu naye nga y'oli otya gyendi yamanyaga Saalongo Samu Mugagga Kasujja muzzukulu wa Luwalagga lwaki bakuta Samu Mananka byali bitandika eyo ba Davicom bwe babitandikiriza ba DJ Mike abo mu Mananka mbu Samu Mananka kitegeeza ki simanyi kye baali bategeezera nja kutuula numumbazi nange nakire omanyi bwe wojjako ekintu nga bakikutuumi kiruma ate baire teri linnya likwata nga lyosose kaayanira mulabika wakaayana saakaayana nalireka ligende mu maaso naye lyankolera munaye okimanyi kinewembera naye abaana bange bwe baakula ne mbagamba kyebaali tebagamba nze
ate banala bayita Piero era bakimanyi bakuze dadi yali anoonya kawogo oyo newembera ku TV nga tudira ngamba Sammananga mwenna bwe mumpita naye wali mutawaana ekintu ekyo kimpulika mulimpite tewali buzibu Mananka teriira mutawaana naye nga tuli wano ku naye nga nze Kasujja gwe Kasujja neddirange oli wabivuga ndi muyimbi ndi mukubi wabivuga ndi trainer oli trainer tulina ebyuma bye tulamuza abantu wano before nga tunagenda namwe ebyo byuma soko otunnyonnyole gundi eno njirabyeko PIMS Presidential Initiative for Music Skilling okimanyi omanyi tulina obuzibu mu ndongo abantu bagamba nti okuyimba tebakutraininga nze nzija n'eddoboozi lyange neetandika era abaana balina eŋŋombe egamba si gwe wandeeta neereeta anti singa tebakutraininga oli wa ddiini ki byonna mbigatta byonna obigatta tewali ddiini nkyamu fera tusinza omuntu omu ali waggulu nze ndi mukatuliki naye twayimbisanga mu kyaki mu kwaya ekitiibwa kibe mu ggulu erito nasomera ku St Charles twaziyimba tetwabeeranga mu training ekituufu music osobola mu traininga omuntu asobola okuba n'eddoboozi nga ddungi naye nga tamanyi balikozesa oba ekyo badde tokimanyi ne baproducer abasinga asobola okukwata ddemu y'oluyimba n'agamba omuyimbi sooka ogende oddeyo ddemu owuliriza oluyimba olwo oyimba ebintu ebituufu ate abamu ne balowooza nti babazaalaye ne batadda ne bagenda mu studio endala kiba kikyamu omuntu akugayidinze ku kintu kyo aba akugamba ekintu ekituufu oba ojja kufunamu ekintu ekituufu tudde wano nga mbuuliramuku kati wano we tuli ge maka gaffe ag'obwaddala ate eri gye tubadde twali tupangisa ofudde mu bupangisa kati wano we tuli ewaddala wetuteekateeka mu bugambola waliwo mbadde musasuza abantu omutwalo sente zaaweze ne mugula era omukulu yatuyambyeko maama Jane Bareke State House Controller luli ate wali nalulya maama Nakyobe kati luli controller yali maama Lucy Nakyobe kati bwe yavaawo waliwo maama Jane Bareke babakyusa nga boolaba ba vice president ba minister bikyuka tusooke twebaze maama Nakyobe kuba ye yatandika yasima omusingi mu 2018 maama Lucy Nakyobe kati ono agasseeko kirala kati ono agasseeko kino ekya okugula amaka maama Jane Bareke neera ne maama Lucy yatukola bulungi aba gwe twatandika naye yatema omusingi kimu genda bweru kuleeta byuma ebya training buli kimu tulaza abantu gwe twatandika naye kati ono bwe yazze n'agamba tuve mu bupangisa tugende mu maka agaffe era tugenda kubayita mwenna twali gwe tagenda kuyita nga tugulawo naye twatandise okutraininga mpola mpola abayimbi kyenjagala okubuuza kikino waliwo tubadde tubapangisa nga tusasulayo omutwalo ne wano tugenda sasula omutwalo twagugjeewo kati jangu ne photocopy endagamuntu ng'eri ku lupapula ojje n'obufaananyi bubiri lwaki oyinza okumbuuza mu byagazaaki mwagala kubba bintu byabwe by'abaana nedda bw'ojja ne photocopy endagamuntu yo n'obufaananyi bubiri tulina enteekateeka y'okukwata vidiyo nti era tujja kusookera kuba neera abakoze eki era abasoose okitegedde bulungi naye tetukutwalirako oluyimba lwo ku leediyo ebisigadde promotion bibyo essaawa ya leero bwe tukwatira audio tumukuwa n'ogenda ne weekola ki ate nanti oba omutemedde omusingi wali promotion weebale nnyo ne weeyambako nawe ku ekyo naye tugenda kuteekateeka enteekateeka y'okuddamu kukwata ki vidiyo tulonde ennyimba mwezi zinaaba zisinze mu nnyimba ekikumi Sam kintu ekyo sikyagadde ennyimba zonna mwe mugenda ozikola olonamu oti ezisinze nga gwe kennyini gwe wazikoze tusobola okuzikola naye kati olaba wali twagenda okukulozinga nga tuyina ennyimba 482 ze mwalondamu ze twakola zonna era fayiro nzize nazo bwe bujulizi zizaawo lindako ne mulondamu mmeka kati awo tetwakwatamu vidiyo era tetwalondamu ŋŋamba mu kukwata vidiyo kati Saamu ky'oŋŋamba kiikino nti gwe omuntu azadde abaana 5 n'olondamu 2 abakusingira bali abaana bo bali tebagenda wulira bubi tebasobola kuwulira bubi olw'ensonga bonna bajja kubeerawo nabo bennyini balabe bagambe nti oluyimba lwa jingiwu lwetaagisa okukola vidiyo tuleete n'abasunsuzi ate abatali ffe
bagambe nti ono mwana ye kituufu weebale nnyo nga si ffe tusunsula tujja kuleeta abasunsula bagambe nti oluyimba olwo lusaana okukolebwa kino eri studio emazeewo bbanga ki twatandika 2018 naye ejja covid gijjeeko temwagibala anti twagibala anti oyinza okulooza najjo twali tukola walekerawo okukola mu covid tosobola ate ng'ekintu kiddukanyizibwa state olina okukuloozinga watoola ku myaka gyo saawa gitya mu covid n'ogijjako era egyo saagibala bana lisivaka saagibala egyo pozi okola bakyala ki anti be batema ku myaka aliwaŋŋambwa jati Sofia Nantongo omuyimbi wa Devicom kisoboka kubanga tukola najati na Dokita T kati Dokita T naye agisala kisoboka wakuba ye kyayina bannanga akola bulungi ate asobola tugamba wasatu kisoboka ojja mubuuza jjali awakirira Samu mwalina entegeka nga mutandika studio ezo nti mugenda mu bifo mu gundi regions ezenjawulo nga muteekayo studio zino kati ffe tugenda kusooka tuteeke buli we batadde skilling center buli weeri tuteekewo studio kubanga abaana abasinga bajja wano nga bavudde mu skilling ziri kati tugenda kuteekayo mu hubs ezo kati hubs zino ziri mu bifo ki ziri mu regions ki ezisinga ziri wano mu Kampala endala ziri bweru wa kibuga njagala nnyo okumanya eziri ebweru w'ekibuga gye ziri kuba abaana abo babonaabona nnyo Jinja gye ziri sijja kubulya buli wamu naye manya ebweru w'ekibuga kati Jinja tusuubirayo keemu tujja kuteekayo studio nga 5 ebweru w'ekibuga ne wano mu kibuga tuteekayo studio nga kuba omwana womugamba ajja recordingire wano obwereere oba omuyambi but abamu ne ka transport jjukira bw'ajja ta recording lunaku lumu aba alina okufuna ow'okusula okulya biki ate wano sisuubira nti kati tugenda kusubasuza abava ewala mwakoze ebisulo tulina ekisulo kyawula abawala n'abalenzi yessebo mukama wange saagala mbawe tuwinu wano akimya oluyimba olubuto sekiri tetugirina bwe babeera ebweru wa studio oli naafuna olubuto tebitukwatako naye waabeera wano bw'abeera munda asikaali abeerawo tomulabye gwe weggulidde yavunanyizibwa ne ku ebyo ebiriwa teweegatta ku munno omukyala waali bamuyita Betty tomulabye omukyala waali awo mulabye akubye pinafomu asalaamu aleikum mulabye Sam kyanjawulo ki ekiri mweno studio tulina obuzibu bwa muyinza okumala okukola waliwo ekintu kye bayita mastering byonna mmwe mubimaliriza omwana tagenda mulirwa ddumu ate alutwale wamulala ku mastering njagala nkubuuzeyo ekibuuzo gwe ngenda okugamba si y'omu ku basinga naye y'omu ku baliwo abaakabi Dokita T omumanyi bulungi kwekyo bw'oba kugamba nti ekintu kirimu Dokita T nga kya studio buli kimu olaba bulabi nti ekintu kijja kitambula bulungi naye si producer yekka aliwo ne Dokita T akulira ba producer abagenda okubeera wano tetugenda kukola ffekka bwe tutandika tuyita bannaffe batuleyina tuyita ba producer asobola okuba kadongo kamu tetumugatta na band music akuba band music tetumugatta na nyimba zino ezaffe nga boolaba ezaba muto wange eriri puzzle yogera nti enkudi tetubagatta olumanyi Dokita Dozi ndumanyi olwa Gravity ndumanyi tewali luyimba lwessiraba tebakulimba kati tetubagatta buli producer akuba music wawuliriramu emirembe yessebo kuba eri tubali tusasula omutwalo nga tumanyi muyinza okutolako akanana ne musasula ba producers abo wano engeri gy'oyogedde kiraga Dokita T agenda kuba ne ba producer abamuyambako abalala mugenda basasula batya sagala tutukane tuwulire embunze nagera n'enkola eyo ebbanga batugamba bya president era betwakola nabo eri betwakola nabo ndowooza tolabangayo muntu azze mu kamera n'agamba nti nakola n'abo naye emmanja ekituufu era sente tuzifuna ezo mama Jane bale kyajja zituwa ezaba producer oli tumugamba ogenda kuba ennyimba 200 buli lulimba ogenda dukubira sente kati buli lulimba ogenda dukubira emitwalo 15 nti katukuwe 12 okwewala okugamba mbu ate nakolera nnyingi webale nnyo tukkiriziganya kwekyo ekitono okusinziira ku kye baba batuwadde naffe tujja ne tukkaanya ne producer nti DMS nti oba Matovu nti oba Sennyange nti oba producer nagwe tuba tulina ne tukkaanya naye nti ennyimba 20 buli lulimba alukubira sente bwe ziti ne tukkaanya sente ze ne zibeera
kalekere nkabera nga sika kukaya nanga tetumubikira era olukamuwa afuna wasayininga nti akafunye egundi abantu abatandika abaana mwagala nnyo okugira kubatandika studio eno y'abayimbi bonna abakulu oba bataata Fred Sebata oba Basebale oba Dr. Jose Chameleone oba Basamisa Kisemakolo oba Mwami Walukaga okusaba tekirina mutawaana era twagala asabe kuba naye agenda kuyambako ku miti emiki emito ekyo kirungi kye yakoze mutuufu ekyo kye yakoze kirungi eno bwe tunaaba tujjudde tujja kukwata naffe tumukoleki tumusindikire nti taata balaga mafini bano tutwale muko bakwate mu kirungi tekina mutawaana naye nti ffe omukisa ogusinga twagala tusooke kubambi kubano kubanga nina ekirooto naye kikyaganya webale nnyo kubanga mukulu Gravity waba ayina yesendi sasula studio ojja sangayo Fred atasobola raga kabinika raga kunku raga puto omumanyi muwulya naye simulabangako laga kunku omusange mbami nga ye kirota akiina n'emikisa agiina naye nga sente za studio takola ki ate nga ayagala kukolako ne producer kubayita Dr. T naye nga okumutuukako takola ki katoga omukisa gugenda kusookera kwabo naye ekintu kyenjagala mutunulemu prisons ogimanyi gye basibira abasibe nalabye na program gye nadde ndaba kusanyuka gundi Douglas gyabaddeko ne Fefebus balina ebitone abalala bonna babafuddeko tulaba Worlding bakola abatunga ebyalani mu prisons abakola ki naye bagambye talent ziri eyo lwaki ekintu ekyo temuki gattamu mukasi ngeri gye mufunye amaka ebyuma mulina buli kimu mulina nti musobola okukola ne mobile ne mugendako abaana bwe ne mubawo omukisa mu kkomera enteekateeka gye tulina ne mukama waffe Maama Jane Bareke n'omuwala omukyala gwe bayita Mariam betulina nga bakama baffe enteekateeka eyo yonna ey'okutambula tugirina mu butongole byonna twabikola tugirina ey'okutambula okugenda n'amasomero ne bwe liba ssomero nga liina oluyimba nga baagala kudulikoodinga beeteefuteefu okujja wano ne bweba kwaya ya church ekkirizibwa okujja n'ekola oluyimba teriiko studio nti yani okujjako kye tutakola tetulikoodinga luyimba wano nga luvoola omuntu mukulu janguko mutwale abange buli bulungi kyekyo tubebaza tubaniriza maka gaffe amapya ag'akabenje bw'atyo His Excellency the President of Uganda yasiima ne mukama waffe Jane Bareke State House Controller ne bagamba ekimala kibala muve mu bupangisa kati mugende mubeeko musettolingira mubeeke muyamba abantu bwe muzze mubayamba nakwata ebyuma n'abituwa n'ennyumba bagituwadde amaka gaffe amakulu kati wano tugenda kuba ekintu kiggwera wano so mbakoowola mwenna abayimbi mwenna abato otawaana ostrugglinga mbikola era nze mbikola emyaka 3 n'omusobyo mbikola so mujje myaka 3 gy'olina oba myaka 3 ng'oli mu ndongo nga ndi mu ndongo ssebo obadde ogamba otya hadi nakitandika ndi muto ng'olina ebiri ndi muto kubanga talent tebasoma obalaba abaana balina emyaka 16 14 nga akuba akapiira kazibu nnyo yeffe b'omulembe guno so mbakode registration egera kutandika etandika ddi ennaku z'omwezi nga 22 mbayise guno mwezi gutulimu mumanyi bwe twakikolanga ba producers we bali ba trainers twandika training voice training abiki tugenda ku upgrading ate kati tugenda kuba tukola training ebyuma bebivuga bino ebivuga awo samana nkamulaba njabayigiriza keyboards guitars na bichimba trainers banji tubalina saxophones biki naye si kyokka twagala kubanga tuyigiriza ne studio production tuyigiriza video production paka namwe tujja bayita ate abaana mbeere nga mubayigiriza ne journalism okusaka amawulire okukola bya media kaka twagala je ayambe ku baana twagala omwana nga bwafubutoka wano mu presidential initiative for music skilling and extra so ajja kubanga afubutuka ano ng'agenda avuganye bulungi ali full package asobola okutandika yeka n'akolawo akantu ke studio yeye n'ayamba ate abalala tugenda kuba tulina studios zino okwetooloola eggwanga lyonna eno yesoose tugenda kuba ne studio embalala tugenda kuba ne studio Kasese tugenda kuba ne studio Masaka tugenda kuba ne studio Jinja tugenda kuba ne studio Mbale tugenda kuba ne studio Arua Gulu eyo yonna mu bitundu ebyeyo byonna byabwerere omuntu ojja buziro mu kichwayo byabwerere
olwaleere President Museveni asasudde President waba nalabye Chameleone walinga asaba studio agambo yabye kuyimba abiko yagala kuwumula naye yagala kuwumulira mu studio ndowooza yo laba ayagala kuwummula bo basaba studio bawummule naye ffe twasaba studios zino zikuyamba bantu kukola so si kuwummula nze sinnatuuka kuwummula mpumula ye mpumula biki ensi yaffe kyetonywamu wali Katonda mpumula biki naawe nina okuwummula ng'abantu twa generation empya olaba ebitambula mu ggwanga kati abaana bayimba bye basanze bayimba bye bakola ki twetaaga omulimu munene nnyo okutereeza abantu basanze bye biri owange ebintu bino bizibu nnyo bw'obyogerako abantu baagala kukuba mayinja naye ekituufu kiri nti oluyimba lw'otosobola kuyimba nga muwala wo waali ne nnyazaala wo oyimba lwaki luyimba kiri ekudi aze simanyi waliyo oluyimba oluyitabo ekyo kyogedde dokita wangi alikwe oli dokita bade bayimba ku aze simanyi abasiyezi dokita ate abana bade bayimba ku naye ensonga yeeno tetwata omulimu guno President Museveni twamunnyonnyola bulungi nemugamba nti muzeeyi ne mama Jane Bareke tumugamba nti abaana sikukoma kuyimba buyimbi naye n'empisa kubanga ffe we are role models. Every talent yetaaga discipline egiwerekera. Yes, nedda kireke ffe tuli kyakulabirako. Osobola okutwala ekibinja kinene nnyo ky'abaana ne kikukkiririzaamu nga kirowooza nti by'oyimbye bye bikola agenda okulaba okuguzayo n'emmotoka naye omukunami tasobola kukunama lubeerera. Nkikuddiddemu ekintu ky'otosobola kukola nga nnyoko walire kitaawo n'omwana wo. Kireke baaba ekyo tetugenda kitendeka tetugenda ku training abantu bawemula bavuma abantu bavuma simanyi president amukutta amuvumye mulembe kiguno kukunama kukola bikyanedda mujje tuzimbe omulembe oguddako oguno ogubadde ogulaika gulina obuzibu naye tujja gutereeza nasalawe moguli obadde muguli ne muguno moli ate ekitawanya enseno kankikubulye brother ekitawanya enseno si bantu abasiru abalimu wabula be bantu abamanyi ekyokukola era abalina ekyokuddamu nga teboogera ne batavaayo kuyamba mbuno abasiru baolekanira waggulu ne bazibikira abagezi okwogera anti kibabwe ekito naye gye biggwera omuntu awemula awulikika nnyo nnyo naye ekigambo ekyamagezi kikusangayo mu maaso gy'ogenda nga wayonoonekadde kyovulaba bw'okola ekintu ekirungi olwaleero kigenda kukusangayo emyaka 2-3 gye bujja anti kyekitegeeza bali kiwanga reference oba bali kiwa reference positive reference oba negative reference nga toliiwo oswala toliiwo tokola tetugenda kukola bintu bituswaza nga olaba akola ebitali ebyekisiru ate ye wafuna amangu n'alivinga obulamu bwe yali ayagala anti era ekikula amangu kifa mangu okoze otya ate mbagala nnyo ennaku z'omwezi 22 mbayise mwenna Dr. T Wendi Sam Gagga wali Sophie Nantongo wali kisa kya Mukama Mariam Ataho oyo demu akabi agenda kubaawo ate kubanga ye mukama wange ssebo Mariam Ataho yakulembera department ya Film State House. I love that name. You love the name? Yeah. Ate bwona omulabako ogenda kunyumirwa. Byonna birungi. Tugenda kuba tutulambula studio. Ne bazannyo Madam Jane Bareke ne President Museveni okubanga akkiriza talent ebeerenga efiibwako. So olwaleero emyaka mingi abaana bato babadde tebafiibwako nganze omuyimbi omunene nga bwe ngenda eri president nze gwafaako naye kino kye twatandise era kye tuli mu kukola emyaka gino kibadde tukikola twagala tukikolera eddala ng'omuntu wa wansi avaayo bayambye abalimi bayambye ababooda ne babasetula ngenda beebazaamu ne crew yo yonna tubadde tuwulira nnyo nti abayimbi oba abalina talent bamiitinga nnyo president nga buli omu ajjayo ekintu kyekyalo thank you naye we mba musazeewo okukola kintu nga kiri visible newe kiba kitono kiteeka as long as kiri visible nga waliwo abasobola okikozesa ate ekyo kiba kyanjawulo mukko ate nga kyabwereere waliwo okubeera visible bakikozesa naye nga ate ojja n'osasula abange mujje tugenda kubanga tuteekawo ne studio ya videos zigenda kubanga nazo zibeerako omwana akola ate si kyokka tugenda kuggulawo ne TV twamaze dde okutegeeragana entertainment TV nga zino endala zonna zinywa ku eno etumbula ebitone ebya wansi yes music wawano federation bebadde tekodokola ate federation erina kukola ebyo nedda erina kukuŋŋaanya abayimbi abamaze okuyimba ffe tulina okukola ebipromoting we are the promoting and training system oba entity eteereddwawo olwaleero era yeetaaga okuteekamu ssente nnyingi
president waffe tukwegayira mukama wange tuongeremu kasente wano wewali omulimu wewali omulamwa gumamu kati n'ovuga speed. Federation erina sako eyamba abaana abo webati ebintu webiti kitegeeza nti ne bana bemuyita Federation eyamba mwana amaze kuyimba teyamba ayagala kuyimba enjawulo gitegedde. Federation efomi ebeerawo lwa associations zirina kubaamu bayimbi association women eyo yabigana ate kakati bebe biganye okumwegattako naye associations endala weeziri era ezibeegaseeko. So federation ng'ekigambo bw'okiwulira of course muli bantu abayigiriziddwa it is from you federate associations come together and federate and have one umbrella. It's an umbrella ejja neegabira zino federation. So you cannot associate abantu tosobola gamba nti benda batambula wali batunda muogo bakati bakoze association tebatambula butambuza otekedde balabanga bamaze okikola. So associations zaffe ze tulina zonna ez'abayimbi ze tuyina ze zeegatta wamu nezisobola okufomingawo ekintu kye bayita federation. Nze ndi mu nnyingi ng'eya band music ya bandi mwe muli mayinja mwe muli obukulembeze obwo bonna yes. Nawulirako nga baagala obbawamba ababbandi waliwo endala ate tewaliwo nnyo kiri awo nga bw'omanyi ekitusumbuwa ensi yaffe era ekitomesezza okugenda mu maaso duplication of things. Bwabaawo ekintu ekikoleddwa kiwagire buwagizi wabula togamba nga bw'akikoze nangenda kukikola muwagire akulaakulane. olaba yakoze kiri n'ogamba simanyi lwaki nkivumirira era kyekituganya okukulaakulana. Bwe ŋŋenda ew'omukulu namugamba nti munnange tubadde tulina ekintu kye tuyiiya kikino nga ndi w'amazima kubanga waliwo abagenda ng'akozesezza banne okufuna ebibye byebisinga. Yes, thank you. So naye bw'obanga w'amazima era ow'amazima bamulabira ku bibala waliwo ebintu bingi nnyo ebyatandika mu biseera bya covid naye tebiriiwo eno yokka ye entity standings ate nga yajja before covid. Yes, wakuba emyaka gya covid temwagibala twakya tugibala twaliwo ng'era naawe tewakula wasigala awo. Twakoleranga abantu kati nze emyaka gya akabala kakutuka naye nga akyali mwana mutombola kalevu bino mbyambadde lwa video mbyambadde lwa kola interview naye nga wogivaamu ofaanana bulala nnyo nnyo era katowondabira wano. Anyway mbaliriza enakusomeza 22 kyefasayizinga ennyo abaana bajje endagiriro yeeno waliwo kufufa house mumanyi wetwali wali awasooka awakadde wetwavudde ne tulyoka tukira naye nga tonnatuukayo waggulu waliwo tuli wakati wa fufa house waliwo ekikuba ekya chorus kiddalungujja ate eri wala kubanga kidda ku Itana Hotel. Waliwo opposite waliwo gwejangu ogoberera onoonya hotel eyo weeri opposite yo waliwo ekikuba ekikkirira bokkira gate esembayo ya black tugenda kuteekawo ebipande nga tonnagwayo wansi oba onotera oggwayo ng'okkirira gate gy'otuukiramu ate oggwayo anti esembayo wansi ate bw'ogamba oggwayo banga olina ezzalawo toleetazalawo wabula tuli wano we tuli waliwo akalongooti gwe bw'onoonya wali omulongooti kyangu nnyo okulagirira wansi awali omulongooti wennyini we tuli opposite nagwo so jangu tukutandikeko tujja kubako wetutuuka by next year. Luli amaanyi gaali matono kati batuwadde amaanyi mangi nnyo obusobozi twakyaginze jangu tukole twagala tupromoting oluyimba omuntu avudde ewala nga tugenda kukola ebintu bingi nnyo ate sina kyokka eyo gye bava ewala twagala kuteekayo studios ebitebe byayo abeera omwana nga tatambula kuva ggulu tulina abaavanga eggulu bava mbalala kaseese najja atasinkane eno center ine yawano so we are going to do more of branches in those areas. Mwagira ne jingu no kubaava eggulu. Muno. Nenga stay tuned tugenda kwati balambuza munda studio nga ebintu bibiri buli kimunga kigenda okubanga kitambula then after we are good to go. We are good to go. Thank you. Kakati kansabe Sam Kasujja Mugagga abalambuze ekyuma endabika y'ebintu embeera yonna kati mubakwasizza mubawadde sammana nka tugende owaki ati ngenda kutandika kati okuteekateeka files ate n'okuteekateeka production bwe zigenda okutambula kubanga nga technical person bwe kyenina okukola kati mbakwasizza omukulu ono agenda balambuza akalimu ak'enjawulo ke twakoze wano mukama bawo mukisa amina tugenda munda wano wetulaga Edward tugenda kukwata ne TV
Linda ku Katini TV tenakwata. NBS. Niweyogera olyaja kubuuza gwe niweyogera ebyenjawulo kyekikifuula ati buli omu yakoze exclusive ye. Bano balala NPS kati soke tukwate NPS ogende odduke recording. Okay, wano we tuli tugenda kuyingirako munda bo baleke bajja basetinga nga tugira bano bagala tukwatire wano tugende munda tugende. Okay, kati wano we tuli yeno studio nga we bakyabaterayo emmeeza naye nga tugamba wantu wagazi. Please amuyimbi ali eyo buli kimu kiteekeddwa okubanga buli kimu kibaako omusingi. Bwe tutunuulira ensi ezikuze studios ndowooza zaatuukako ekiseera mu abo nga buli muyimbi akuba oluyimba ne lukwatayo abeera ne studio either ewakaawe nga abantu abamwetolodde basobola okurecordinga. Reference gyesinga okubawa, yes the boy is rich but bazadde be tebamwagaliza kuyimba ye Davido yakola studio ye ndowooza nga alina emyaka 15 ng'agenze US okusoma bamututte naye nga bazadde be bamugobye mu music n'asanga omuvubuka mu rumu ng'akuba endongo n'amugamba ebyo ebyuma wabigula mmekako omuvubuka mpa nusu $10,000. Davido yakwata bukwasi mu nsawo engeri gye yalinamu akasente n'akawa omuvubuka yalowooza omuzungu n'agwedda lukuba ebweru okubeera nusu $10,000 mu nsawo olwa $1 sebo oba olinamu. So kyengezako okubalaga kino when we have passion for music nga waliwo ali ready ate nga we seeing music is taking places bannayuganda mbadde nga tugikozese studio yino bali mu kugizimba nga tuvuddeko eri waggulu gye twava juzi nabalagako emabagakodda eri studio eri kati yeeno buli wamu wagazi mugenda kuba musobola okwetaaya kyensobola okubagamba mbalambuza nti bw'onootuuka ogirabe ng'ewedde nga naawe okkiriza ogamba wano we baatulambuza nga tetumanyi nga bakugambye balina ebisulo ovudde wala ow'okubeera weewali bulungi nnyo nawe olaba bano sirina muliro nkyajinga buli ssaawa baabakozeeko nyini nnyumba eno yali tabeera na muliro ku ssimu otuuyanye okubya endongo ekusse mu vi ebinaabiro ng'ogyonaabako ate jjukira abaproducer tuna bali profession tera agenda kugoberera mu kinaabiro engoye ezo zijabeeramu ebisulo kyo kyentegedde bwe baagiguzeeko yali taba na muliro ku ssimu bweki nza okusambira mu microphone nenyirira nayo bagikweka muno naye nga kyo bambi by the way gana maka president's office era of course authority bevudde wa president ng'omuntu okukkiriza nti no buli kimu kikolebwe nga bwe kirina okukolebwa. So tugendagendako mu studio weerina okuba yeeno saidi wow ndowooza mukiraba. This is what I'm telling you people. Kino kyembagamba sokubalaga akantu nti buli kimu kigenda kuba kya mulembe nnyo semezeke mabegawe katini omukulu Sam baali wanandi mwagaddeko najjako wano katini nnyo eno we mugenda okurecordingira soundproof yawedde buli kimu kyawedde bagenda buteesi kuteekamu mizindaalo microphone computer na buli kimu. Guys mujje muve mu ebyo bye muwoza mbuno simanyi government tetufuddeeko music temugize no mbadde nkwagala wano wennyini. So soundproof yawedde atuddewo butuuzi wano mbadde kwa soundproof yawedde kaddala eri etya bino bibaawoza mbu simanyi abantu babawa ssente za gavumenti ne bazirya. Tetweyaga ebyenfuna tubyagala njagala obugagga kituufu naye njagala ne munnanga afuneko gwe teebereza okuva 2018 tetufunanga ku ntambula ate temugisabanga
kuba mukyasoka omanya abantu abamu buli kintu kimu kyebakola kino ogenda n'ozira nga tukimanyi nti nno generation eddako mwe muli abaana bo bazzukulu bo ate abagenda okulunga bagambe naye taata yali yabikola kijja kitya nti okitegeera singa nti mwami Kasujja teyanteekateeka bulungi nandibadde sisobola kuteekateeka nange biddako bwekiri n'abaana bange sound proof ebyuma birabye tugenda kuwayalinga ku Friday n'amatala gakyuka gokka teri agakyusa ondabyeko ne remote nedda gakyuka essimu akozesezza ntuufu zez'ebitongole mpya esiziizo ka sound proof weekali ka board omwana akola naye awulira essanyu nti ekintu kyakola akyetaaga kati abana ndabye soketi nga soketi mwataddemu nnyingi twagala nga bw'obozze okukyajinga okyajinga bulungi essimu yo ndabye n'ekinaabiro ekinaabiro ekyo kirungi kibeereyo omuntu ayinza okuyimba eri n'abuukabuuka bugumu ne limukwata n'agwako mu kibaafu kaliyo David ayinza obutakigwamu oba jingiwu kusavu David komuli alina naye David komu wembozi mukati janguko mu kamera abantu obanyonyere nti ebintu bya ddala jingu usoko tukwateko wano kati David komu ajje omanyi bana bembozi mukati ate kirungi ole manager w'omuyimbi omu kuba Sophie Nantongo nina gye nali eyo nga music yo bagezako musootinga bamuteeke mu gundi yaabwe mu line bya UPRS naye nengera ndaba UPRS nga omwezi ogwedde yagiye $1,000 n'ekitundu ogwa $1 naye $1,000 n'ekitundu ogwa $1 mutono nnyo ku bayimbi nnyo ndoza bagamba abaza muntu omu bazijje kubonna okusinga naye ate kyasinga okunsanyusa nga bw'otunulira revenue yo okusinga yavudde mu band music so zino zetugamba ez'okubuukabuuka kino njogera mazima cause data namulaba natuula for almost like 2 hours omanyi nabo ba contracting some of the company ebikola kati nze engeri gye ndudde nnyo olumu mu bidonga ba company n'okukolerako abantu PR kati nga bakola mu company abasinga abamanyi nengenda ndaba so bajjayo $1,000 omwezi oguwedde gumu kitundu bagudownloadinga naye tebanagwanjulira bayimbi simanyi ndi tunagugaba natwe naye mutono ate buli omu tagenda tunafuna kyovola luli waliwo baawe 3,000 ne bayomba naye ng'obuzibu bwe buva nti music yono abayimbi namwe mumukwata mutayita mu distribution company nga UPRS ne mumuteekayo ku lwammwe kati bana UPRS bamuteekayo babakuba copyright nti already the music is reused kati ekyo nakitegeera anyway ekyo kyetaaga kati kyetaaga nnyo okunyonyola nnyo omuntu ate nga otudde n'omunyonyola bulungi kuba olwolwo lukimugamba abuubuuka kati oli wawulira ogumu ekitundu ng'adduka sente zaffe kati ogwo $1,000 n'ekitundu okitegeera n'omubuuza $1,000 n'ekitundu muli abayimbi bameka ensonga eyo giwulidde lwakuba nze nyina ensonga bizi balijagala obuuzeeko kati bagenda kuba balina branches ez'enjawulo baproducer bagenda kubakola batya bagenda kufuna nga baproducer beeyo tuyanziza mukulu David Komu era gye tunaateeka branch tujja teeka producer nga weeno obanga bwaba wejjinja ng'ategeera abantu wegomba bw'oba wembalala otegeera abantu bo era ne batraina nga beeyo balasita chazi gye bali basista charity bali eyo bayimbi balungi gyali gye bali regiweeyo naye maama obukotikoti bwakubo bwe yeeragamu gino nkimugamba mazima ayagaliza banne ati nze kimugamba mazima nti ajja kwasizaako nze namulaba dda nga Richard Hand ekyamuwa just ka platform okujja okuyimba omuntu atereera papa anatereera David tekisoboka asobola okutereera mpozi ekya kyembadde mbuuza kati bano bala eno studio bali under federation oba department za njawulo ofe munange kamba buulira ekyewuunyisa nze ku lwokubiri oluwedde nali ku federation obeerayo buli lwakubiri mbeerayo buli lwakubiri era nenyimbamu era president wa federation kyali wange mukulu Kenzo era yeyampita naye teyakuyita ku kukyala genda mu maaso okukyala bagamba nkuba kwa abantu 5 basukkamu njagenda mu kwanjula tebinnaba kale bikyani muunu byonna gyebiri ate wani muunu ogera kimayo kisaamu bagala lingiza banno kakati
yampita ku stage ku lwokubiri oluwedde n'aŋŋamba jangu oyogere ku studio yaffe federation efederatinga omuntu amaze okuyimba n'alyoka agenda eri okitegedde bulungi n'agenda ku muki mu federation era nayimirira ku stage nennanga studio yaffe yeyampita mukulu Kenzo nenjiranga abayimbi bonna abaaliwo bajje balikodinga oba bato oba bakulu bajje wano balikodinga era kyamusanyusa kubanga ye tanaba kuteekawo nteekateeka yakuteekawo studio era yayita ne baproducer abalala ba DMS ba Jona baaliwo bangi nnyo ne bajja ne bagaba offer ez'obwereere ekitegeeza singa yali yatandikawo zi studio nga ziwedde ekyo teyandikikoze naye ali ready okusupportinga kino kisobole omuwa product yateza anaakulembera weebale nnyo abava wano era bali eri mu federation tetukiinako mutawaana temubayingizayo lwampaka anti ffe kati wano omuntu okujja okulikodinga tetumuyinaako buyinza ffe kujja kulikodinga kumusigaza mu likodizi zaffe agende gyakola ki gyayagala after omuntu singa ajja wano nga ye azze kuyimba luyimba nga lwa FDC lwa nuupu mumukkiriza oli nga ali mu layini yammwe nga oluyimba lwa politics naye nga kibiina kirala ffe kye tutakola wano kiri ekintu kimu tetulikodingirawo oluyimba nti luvoola Devicom nti luvuma nti oluyimba luvuma Ajat Sophia Nantongo oluyimba luvuma President Museveni oluyimba luvuma Kyagulanyi oluyimba luvuma Kano Kiza Besigye oluyimba luvuma omuntu yonna ba NMP oba minisita tetulufulumye oli wajja ye nga azze kuyimba oluyimba ng'awaana Bobi Wine ng'awaana buwaana ate olw'okuwaana luliko omutawaana nga bw'owaana mukyalawo ne luno luba luwaana buki buwaanyi gwe bagambye bonna be twalikodingira eri abaana 482 bonna baali b'NRM ye ffe tukubuuzaako nti owagira ki temulina kala ffe tetukubuuza kyowagira anti president bwe yali ateekawo studio yagiteerawo bayimbi baki ba Uganda ffe tetukubuuza nti owagira ki omwana bw'asala n'ava e Kenya n'ava e TZ naye ngeri ebiganyi nagana naye kangene recordingireko mu Uganda ey'obwereere era bwaddayo e Kenya agamba olima na recordingira Uganda mu studio ey'obwereere mubakiriza tukukkiriza ebigendererwa bya Musaamu nga ggwe Saamu Dr. Tini Ajat ebigendererwa bya mubiri ki ebigendererwa byaffe teri muntu akola kintu nga taagala kifunamu tasaagala kulimba naye tetunnafuna naye tugenda kufuna kubanga ekisooka olabira ku kino nti tubadde mupangisa kati tuzze mu maka agaddala kitegeeza bwe ekigenda okuddako naffe bagenda tunaazaako ennaku kuki kati bwe mutuuse mutaza okulengera eryengedde kamukuba akama nga tuvudde ku kamera kamukube tuvuddeko jimu ta recording ekyapa kiri mu mannya gaani ekyawano tetukiina nze chairman badde ngenda kubuuza kuliko signature zaani nze chairman kati buuza ekirala kuliko signature yo nze chairman nze nyina ekyapa nze saagala ndabe byannambwayo ne Suna Beni ate era nekino kankikubuulya okuva leero anjeko n'enkofiira bampita Saamu Devicom ndabidde ebbanga ddene nze ebyenfuna tebimmalaamu naye bakeera ku makyano wanga nti Kasujja vaawo wano ng'oyitamu tuleeta Nambwayo erinnya liba lirumye Kasujja vaawo wano tuleeta Jingiwu erinnya lyakozesezza nga jjaabu anti ennaku zino lyebiriko nti Kasujja vaawo wano Suna Beni tugenda kuleeta owekitiibwa Suna Beni nkubuulira amazima ga Katonda nze kitange yali mugagga size kwewanira mu kamera omwami Kasujja emaddu yali mugagga nnyo naye yafa ndi mwana muto ebyobugagga ne biggwawo bakulu baffe obutabikwata buki bulungi nze neepanze okutuuka wenkola ki olwokuba nti walimu omusaayi ne bwe mbanga wano nkedde ku makya ne baŋŋamba nti vaawo Mukama Katonda omulaba ali waggulu yakujjawo obadde n'akuteeka ewalala kituufu tokayananga na byanfuna okujjako baligamba nti omuntu ebyobugagga byalina bamuziika nabyo nja kufa n'omuntu ng'eba basimentaana ba Devicom eya Saamu Kasujja bagigaziya buli kyennyina ne wheelbarrow ne bodaboda ne babiteekayo nja kutuga omuntu Sam
ekisingo kanya abantu mu bintu bino ladde biba bya gavumenti naddala ababitandise abatunulira amaanyi ge gataddemu wano mu kutandika muba tukomugamba nti kati okozeeko kyokoze yessaawa tukwase omulala akyongereyo awo wasinga okuva obuzibu tuyingira amawulire ne tukaayana ne twekuba nekino kanje kunnyonnyole oyogedde ekigambo gavumenti gwe kennyini oli gavumenti obadde tokimanyi ow'omusolo kanyongere nkutangaze wuliriza bwe baba basoma budget mu parliament wabaawo ssente ezigenda mu state house okitegedde bulungi ezicontrollinga state house controller ekisaawa ya leero ye maama Jane Bareke ssente ezo ekitegeeza ziba zikola ku bintu bya president kati bino mwebiva nekino kati eno studio ya state house eva mu ezo ssente zitegeeza ssente tezaava ku budget ya ggwanga ssente ziva ku ezo ezigenda okukola emirimu gya president nga president bwonooge oli bw'anaagenda ewuwe n'amugamba ekitibwa president munaye bange oba ku ttaka lyange nsaba buyambi takuba mu parliament asobola okubira kontrola n'amugamba nti mutabani wange gundi mumpeereyo miliyoni 2 agenda asasula ettaka lye ziba zivudde ku ezo ezize ze bamuwa okutambuza emirimu mu state house zicontrollinga mukyala Jane Bareke Duli yali mama Lucy Nakyobe zino teziyita mu parliament nti studio eno evudde mu parliament mumpe munanga afuke ku mukwano gwa ani mama Jane Bareke munange no mama Jane Bareke tewali muntu atatuuka wuwe zisitukangayo genda kwokera house tambula n'ekintu Samu nkwata ku mukono ntwale ndekanze tujja genda agenda kujja wano okuggulawo kyenjagala okubuuza ekisembayo tukute project eno evunaanyizibwa ku bantu 3 naye tutemeetemete muntu omulolo gyakola kati evunaanyizibwa ku bantu nga 5 nga mukama waffe wa 6 tutya nze chairman tulina Dr. T general secretary era yakulya ba producer tulina Jati Sofia Nantongo treasurer era yakulira ba trainer tuyina ow'ebyamawulire kya mukama tuyina Mariam erinnya eri kunyumidde nnyo ono waffe yiga erinnya eri kunyumidde wabweru Mariam likunyumidde nnyo eryokubiri muwala mukyala mulungi waali kati omukyala oyo ye mukyala avunaanyizibwa ku music mu state house bamutuwa tutambule naye kati mama Jane Bareke ye mukama waffe ffenna kaakati engeri obwedda nange gyenjogera ennyo ajati bozo kama wa finance ye finance era sente yazirina wa finance wa finance soko je mama tuogere mu katini wanu mama finance mama yimirira tuogere no ono twabi mujjemu nga nzanzirina bana je bale ko mama finance jaga tukozesa akantu kano soko kukulikayo kunyonyi ate kati tutuseeyo ddi nina okukulisaayo wakajibwa gikomawo lwakusatu lwedde lwewalinnya ku butaka ebyaddala mukola olugambo lugambo bonna mawulire lugwa amawulire olina okuba nga oli tegeera navuddeyo mukwano kulikayo abana abalesi bali bulungi balungi tebalina ttabu amiina naye nga ekisinga obukulu ekituleese olwaleero njagala nnyo soke tunulye studio no gwe wa finance omuntu ajja bwetwagala mbalirira ya ssente zaffe zalaze wano olusooka otuulikiremu nti kati kino kyakozebwa kino kyakozebwa ekityo abana bagenda kifunamu bwe bati yes kati nga bw'oyagala embalirira tebamugwako obugwi nti tu onsebo mpa embalirira ebintu byakubala ebintu bamabibaze dda ebintu byakubala togwamuginogamabibaze dda naye ng'ekikulu ekiriwo studio nzigule tuli mu maka mapya ngera bwogalaba yes gano gaffe obupangisa twabuvuddemu ati kati kyegambye ate era noku embalira naye bwoba ogyagala nayo njirina nayo njirina naye kyewakoze kiri ekintu kimu waguze sockets bannange ziri ku buli kintu kya mulembe ogenda njagala ofuna obudde oyiseemu nendaba sockets nga buli kisenge kirimu sockets 15 buli kintu twakoze kya mulembe n'ogula ekinabiro bagenda okunaabira yes bitanda byotannako kubanga tewali bitanda naye nga tujja biteekawo kubanga tulina abaana bava ewala bangabe mwina ebisulo ate nga bw'omanyi music abamu oluusi vibe bagifuna kiro
so eyo nakyo tuli mu nteekateeka kulaba ebitabo byaffe bina bitusobozesezza ekya vibe y'ekiro okuyimba vibe ejja essaawa yonna nyinza okuddukako wano nga nfunye vibe wano wetwogerera tukalinga efudde ate nekomawo ekiro ate nekomawo ekiro ate ng'eyekiro ate esinze eno omanyi nti mwafuuse nga bana abasama omupiira bwa ttaafu abagagga omupiira gwabwe vibe bagifuna kiro ssaawa 8 tebakyayagala beera waka nkugambye vibe wejjira wokolera ekintu naye bw'ogamba kanyongereyo essaawa emu okuva kati vibe yange ejja kuba ndala kuyaka kati so talent yo bwetyo bweri njagala tutule nnyo omwana omuwala kuba kati gwe omu ku bakyala abali mu kintu kino abali agezaako okkunga abaana abawala badde bafuna challenge nyingi nnyo mu kugenda mu mastudios ag'enjawulo ku recordinga music bafunirayo ebizibu nteekateeka ki gye mulina wano omwana omuwala ajje ng'ekintu kino akyesiimiramu kituufu waba otunuulira ne ku scale y'abaana abayimba abawala mu Uganda abalenzi bakyali waggulu naye nga abaana abalina talent wansi gye bali ate nga naffe gye tuli tusobolera ddala abaana ab'obuwala so mujje wano ku PIMS buli mwana w'omuwala gwe ng'owulira onoonye eddaala eri erisooka kubanga ffe wano ku PIMS kye tukola tuwa omuntu oyo foundation buli muntu abaako gakyuka era ne bwenjira bwe ntirikyuka naye ate nyinza okutta ekifaananyi kyo byonna biri mu mbalirira owembalirira kyankola kakati ffe twagala omwana ono alina ekirooto ky'okuyimba okumuteerawo eddaala lino erisooka kulu nnyo ku bwereere abantu abasinga tebabayambira bwereere basasula ssente basaba ebirala kyotagenda kusanga wano ku PIMS tetusaba wadde toilet paper kubanga kino kye twasakira naffe baatuyamba baatuyamba mu ngeri ey'enjawulo ate tetujja kugamba nti nga bwe baatuyamba naffe bwe tubatuyamba kati ffe twafunye ate ekisingako kubanga ojja buzino registeringa ne tukuzuula we go beyond okujja okurekodinga oluyimba abeetaaga si buli waliwo ajja nga abadde anoonya bunoonyi watandika naye ng'amanyi ng'ali oke oyo nga tumuyisa okuba abaana bangi naye ate waliwo gwe tutayagala atuuke eri mu sound room atawanye producer oyo gwe tusooka eno eriyo ajja nga bambi ayagala naye nga tamanyi nakiki kyasobola abo bonna tubayina ne tumuyambako okwezuula awo we tuli nga PIMS so bwenna ali eyo jangu erungujja maka gaffe amapya osobola okukuba ennamba zino ndowooza wazimuwadde dda ne bwe siziddawo 0754 46 52 2 okubira ennamba eyo butereevu ojja kuba okubye ku PIMS ajja kukulagirira ojje weewandiise bw'onomala okwewandiisa tukubuulire ddi lwojja okurekodi embangambe official okuwandiisa kutandika nga 22 guno omwezi gwennyini gwe tulimu airtime gw'otaddemu yeka yakusala ebisigadde byabwerere ne transport tetukuwa transport for now tetukuwa naye bw'ojja wano amazzi weegali buli kintu wekiri bw'onootuukawo wano byonna ojja kubiraba obe ng'ofuna studio eyo nga tuvuddeyo obadde olina okukola ekivulu omwaka guno ate ani yagaanye basooka bakituweemuko ekivulu inshallah kijja abantu babuulire ekivulu kijja inshallah kusindikira flying kiss kiki Dr. T oyo papa agikasuse bukasu naye togibase anti nze mba ngifunye gwe kati togyerabye obadde otunuulidde oli naye nze wano ngifunye soka twogere ku kivulu ekyo omwaka guno kuba last year tujja kugamba wali tugende mu kikadde wa representinga bulungi ate with audience kyeyalaga nti tukwetaaga otukolere ekikyo one off enteekateeka zino zituuse twawulyako wali oyagala africana ate biki serena biki abawagizi soke tubanyonyolemu kaawo kiri kitya eddiini gyensoma tugamba inshallah so ekivulu kyo kijja challenges ezikyaliwo ekifo kubanga twali twagala walala ate nga abantu bagala nedda tosobola kututwala awo so ate tugenda okutuuka we baagala bwe bityo naye nga inshallah kubanga music is music
tafulumye leero batagenda kufuluma nkya bwe baagala ate nga n'ebipyambawa so nze muntu alina music kugamba nze ndi nzijudde oli full package full package kitono kiwewukamu oli ki kuba njagala njike ekigambo ekipya right now oli ki omuntu bwomugamba full package oba wajjula dda kati nze najjula ate n'embooga kubanga nzigumidde ate nga abantu nkyabawa music omupya sinze muntu atudde at least omwaka teguyita nga so najjula ate kati nabooga nakulabako nga obulirira omwana Martha Mukisa abaana bangi bozza obulirira naddala abagala okujja mu ndongo eno gy'oli eyammwe nga gye wakubanga eyo omanyi nze taata wange we yali awasa obuyimba bwo gwe Betty Mpologoma wali tonnazaalibwa namuwulira mbadde manyi wali tonnazaalibwa bwe ngamba nali sinazaalibwa bagenda okuwa emyaka kubona nga tebalaba ndi mukulu nze emyaka sigirina oli wa ddembe basabo ne banyabo okkirizibwa okumpa emyaka gyonna gy'oyagala okugeza nze nzekka ndowooza ze mukazi nzekka awulira eddembe covid wasigala obala emyaka mu myaka covid wawala uwuliriza nze nzekka akkiririza awulira emirembe mu myaka gy'ompadde oba ompa nkaaga abadde akuwolereza naye kimuweddeko 17 nze nzekka kubanga bwe nnaakugamba nyinza okukunyiiza nti weesedde oba neewadde mingi kati nkuwa olukusompe gyonna gy'oyagala twakyusizza erinnya kubanga actually oba nkikunyonyola ntya twakyusizza erinnya kubanga twayagadde okwongera okukiteekayo eyo eri abatulaba oba abatuwulira nti ekintu kino kiri funded by the president ne tukijja ku Tomorrow Stars. President bwe twagenda okusaka ffe ba Tomorrow Stars Foundation abaasaka kakati ng'omuntu olw'okuba alaba tuli abantu abasinga balaba nga bayimbi be basakidde bayimbi bayinza okugamba abo beesakidde byabwe so ne twagala twongere tukibamanyise nti si kyaffe abaasase kyaffenna byayagala okubeera music lyerinnya lino Tomorrow Stars Foundation kati liri PIMS Presidential Initiative Music Scaling. Yes. Bangambe olasa mafulumya abaana abaali basoba mu 2+ yes abaana baali bangi ddala ate abamu tetwabakolako because olwo twali tutandise process y'oku shiftinga kudda eno ate bwe twashiftinga nga tewatumala so ne tusooka ate ne tukiyimiriza tusooke tumalire ddala kubanga omanyi music teyeetaaga kukolera mu environment nga abantu tebeetaaya ensonga lwaki olaba ekintu bwe kiti omuntu ajja kubuuza abaana bano bamala okukola music ono mubayambyeko bamufulumizza ki ekiddako kuba basinga agenda okujja kituufu ng'ali kuzirunganiza promotion talina promotion tetuliiyo however tubagayidinga before naye omanyi si kyakukaka nti teeko ino ogende wanantonga kugayidingi abeetaaze music bwatyo bwali waliyo lyagamba nze naze ne strategy yange mumpe endongo yange mugikube ffe tukoze ogwaffe tukwadde studio recordings bwe tunaba twongeddeko package endala era wano wennyini ku mikutu gino gyennyini kwe tugenda okujja okuba nga tubabulira naye nga tulina essuubi ekiddira immediately kwe kuba nti ate tubateerako video ekisembayo ddala mulina essuubi ekolerayo abaana bano ka mini concert nti bano abaana kuba omugamba nti abaana bali mu 2+ abaana basobola okukuba like 8 hours ku stage nga temuyiseeko omuntu mulala mulina enteekateeka egamba ebanveiringa oba okuba showcasing let me call it showcasing nti yeno talent ezaakoleddwa naffe era ze zino ennyimba definitely ye event eri immediate egenda okutandikira ddala twagala kutandikira kumanyi n'okubalaga nti kino si kipya abamu bagenda kukuwulira ng'ekipya olw'okuba tuli mu maka mapya n'erinnya ppya naye kino si kipya tukikozeeko before era twa unveilinga abaasooka mu maka gaffe gali amakadde ne babeera ne event so
ne kino nakyo tugenda kubanga tukikolako era event ejja. Mulready kuba criticized kuba abaana bali eyo bagenda otandika obakuba. Criticism simbi ejje kubanga oba wandowoozayo naffe tuli bandowooza yaffe. Ffe tulina ebigendererwa byaffe lwaki twasakira bannaffe. Naawe oyina ewuwo gwakifunye obufunyi kati so oli wa ddembe okuteekawo endowooza yo nayo yiyo naffe tuyina eyaffe. Kino ekinga ekikwatagana ne federation. Kirwa? Kino ekyamu. Ekibiina si kyekirina okukwatagana ne federation. Abali ate kino si kibiina. Kale muli under federation namu. Kino si kibiina ffe tetusobola kubeera under federation nga PIMS. Wabula abajja okukolera mu PIMS bali met okubeera under federation. Ogamba ffe abakulira PIMS kyobadde obuuza buli muyimbi yenna yeetaaga okubeera mu federation. Moli kyekisooka eriwa gy'ogamba eno sirimu. Omulundi gwe wasembayo okuvaayo engumi yali etokose kyobola amadembuza gy'oli mutya nnyo n'akasente tebakuwa akaki akajja abaana bagaba baafunayo akasente ate baluli Karo Kasita yagamba ye yafunayo nenda baza bafuna gamba ye yafunayo wafunayo kasente nze saafunayo kasente bo message wakola tulio n'obwaffe bujja kujja inshallah kuba tuli bayimbi bwe oyinza okuyimirira maaso ga kamera n'oga Sophie Nantongo se muyimbi tekisoboka so bwe naba nzeetaazira nja kuzifuna. Okay. Kale bugambo busembayo eri abaana abalina okujja recording ano music bannange mujje okuyimba kunyuma ate mulimu ffe kye tukoze tukuwadde entandikwa naffe osanga mu ntandikwayo naawe olifunamu kino kye tukoze n'oyambirako abalala kubanga twagala omulimu guno twagala industry ebe ng'esigala egenda mu maaso ebeere esigale nga y'amaanyi tejja kubeera y'amaanyi nga tewali bayimbi bapya tejja kubeera y'amaanyi nga tewali music mupya so mujje mukole ennyimba wano ku PIMS no matter style gy'okola buli producer waali wano free of charge.